ababadde beesunze okulaba ki ekiddako okuva mu lutalo luno olwa Palazzo ne Alien Skin okusinziira ku kuwera kwa Alien Skin nti Palazzo alina okulabisibwa ne Palazzo naye akakasa nti akabira kalina okusaanyizibwawo era nga akakasa nti muganda wange agenda kutereeza ekitundu agenda kukakkanya Alien Skin kati ffenna nga tulinze munnange tulabe ye anti bagamba nti amaanyi ameemanye naye munnange kirabika ebyo tebijja kusobola kubeerawo akazito kateereddwawo k'amaanyi ate nga n'enteesaganya bwe zigenda mu maaso waabaddewo enteesaganya era nga aziwumyemu omutwe si ye mulala ye Mike Mukula Kapiteni Mike Mukula era nga okusinziira munnange mugw'omu nkuubo nti beevumbye obufubo. Mike Mukula yasisinkanye ttiimu eya Palazzo era nga bazadde ba Palazzo bombi babaddeyo, maama ne taata. Muzeeyi Mayanja yabaddeyo ne maama waabwe yabaddeyo nga bulijjo nti bo batambulira wamu kubanga jjukira nti okusinziira ku Alien Skin bwatu yabadde yaweerezeza n'ebigambo ebisongovu eri Mayanja family ng'abantu bamugamba nti munnange eyo family olabika walampyemu ennyangu oyinza obutasobola kumalako katulabe muganda waffe gy'onookoma. Baatugambye nti Palazzo yeekwese, Palazzo bamukutte naye ate nga tulaba obutambi Palazzo ng'ali mu kwogera ali ne bafulufiga n'ebirala kitegeeza kiti tewabaddewo kikolebwa nga batulimba kakati munnange Mike Mukula Kapiteni Mike Mukula mu maka ge we wabadde enteesaganya era ne babaako bye bakkaanyizzaako nga resolution byatuukiddwako era nga ekyatuukiddwako si kirala okuleka ceasefire kitegeeza nti bonna emmundu bazikole ki bazize kugombolola. Wabaddewo akatambi akabadde katambula ak'omuntu omu eyabadde ategeezezza nti mugeze mukwate ku Palazzo police station zonna tuzookye, mukwate ku Palazzo zonna tuzookye. Kaakati muganda wange embeera bwetyo bweri naye nze ebintu bino mbiraba mu ngeri ndala nnyo ekirungi nti bombi abayimbi nti tebajja kusisinkana bakungu ba gavumenti weewuunye nti lwaki basisinkanye ate omukungu wa gavumenti tojja kukyewuunya ekyo okuleka mpozzi nga obadde togoberera. Kakati munnange okukakasa bino kigambibwa okuba nti meeting zabadde za njawulo bonna Mukula yabasisinkanye naye mu different meetings era ne babaako ebintu ebitonotono bye byashiyarinze ne bakkaanyaako kitegeeza nti basanzeeyo okwo oba engeri y'amateeka nti twagala kino na kino mulina okukola bwe muti ne bwe muti era ndowooza nga gavumenti neetegefu okubeera nga esasulira buli kimu. Kakati munnange era nga amawulire gatugamba nti Kapiteni Mike Mukula yeeyamye okubeera nga alongoosa emmotoka za Alien Skin ezaakubwa n'ennyumba eyakubwa amadirisa agaayasibwa n'ebirala byonna nti Mike Mukula agenda kuba ebyo abikwasaganya. Kiba kitegeeza nti tewagenda kubeerawo kusiiba nti oba mulabe Palazzo mu kkomero oba ki bamugambe nti sasula kati obukadde buli omukaaga bwesimanyi ndowooza nabo oba Alien Skin bye yagamba nabo bwe bagamba bwe babba mu nnyumba ndowooza bajja kubaawo okukakasa nti ddala baabadde nabo nti baabubbawa ekyo kiri awo kubanga kamera zaali zikwata. Naye awo ennyini we njagala bannayuganda tutunule kubanga tulaba nti abantu mu nkuuka baakubwa, abantu wali ebuloba baakubwa, abantu abaali bazze okulaba ekivvulu baakubwa lwa nsonga nti
babagamba muwanike emikono abawagira fangoni kitaasa mmwe future yammwe. Abatawanika baakubwa, abaali awo kumpimpi awo baakubwa, abantu bali mu malwaliro, abantu bamenyebwa emikono lwakuba nti mmwe temumanyi, mutunulidde kimu ky'abaana ababiri Alien Skin ne Palaso kwalala Palaso alaga ebiwundu mu ngalo ze n'alumba eriwa ku maka ga Alien Skin. Alien Skin n'aga nti maama wange yabaddeyo nakawere simanya n'ebirala, naye ate bo tebaakwatibwako nti ebintu ebyayononebwa ne bammotoka, emmotoka kibokisi bubokisi, si bulamu bwa muntu. Naye twogera ku bantu katugeze ndi wano nga wano oba maid New Year kati baagala ogendako mu kivulu mugambye kale mugende ne bashurayi bagenze mbavuze mbatutte wali bo bagenze okulaba nze nyenze mu byange kati nga nina okudda okubakima ngenda okubakima nga shurani yenna bamukubyekubye sajja kyamukubye bwe kati bambala omuntu ku gundi ku mikono bwe bati obulinga obuuma be ekikundi n'amenyeka oluba oba eriiso kimumenye omukono ngenda okuddawo katubire okumuno nayo nkuwa ekizampu ng'ali bw'atyo. Kati abantu abo bwe njogerako bo ani agenda okubaliyirira wano we nasinzidde okugamba nti oba oli awo CBS BBS Mengo tebagala kwogera ku nsonga zino olw'ensonga nti balabanga abagenda okubeera nti nno basasulira damages. Sobira okubanga balina okubaawo balooya batera okubuukira emisango bandibadde babaako gwe bawaabira awo abategeka enkuuka nti tukuze CBS BBS tebagala kubyongerayo nnyo olw'ensonga nti bakirabamu obuzibu naye wabawo baligwa advisors ddala akugamba munnange ebintu bino bwobigira booti bigaliramu mmwe ng'abategesi bwe abantu baagize bwe bati abantu baakubiddwa ekyabayamba tewaliwo omulambo ogwagwa tetumanyi kubanga abantu bafiire eyo oba olumu ne batayogera ne basirika naye ng'abantu baakubwa ekyo ani agenda okusasula ko kati bazza emmotoka za Alien Skin yes kyekikulu endabirwamu ezayasibwa kyekikulu oba abapalaso bo okubeera nti baalumba eri kyekikulu effujjo ku njuyi zombi livumirirwa yes abantu kye batunuulidde naye abantu abaakosebwa abantu abaakubibwa mu nkuuka n'eri ku Forest Park mu Mpere Festival bo ani aboogerako kubanga ani alina right okuba abantu abaze okulaba ekivulu muyimbi ani alina right okulumba amaka ga munna agakuba ekuba agaasi ani ebyo byonna bikola byafujjo naye bagamba nti kale enjovu ebbiri bwe zirwanira obusubi kati ffe twafuuka busubi abantu bali mu kuwagira buwagizi Palaso Alien Skin agambye naye abantu abaakosebwa nsuubira okubanga ku saidi zombi ndoza Alien Skin yasinga okozinga damage naddala Alien Skin kubanga ate yajja na butemu bw'amaanyi ennyo kakati ensonga zigamba nti oba oli awo tuyinza okulabawo collaboration ey'ababiri bano ng'era esponsoringiddwa gavumenti mbu naye ekibuuzo kye tuba tubabuuza nti yes muba tuleetedde mubatulage mu kweraga abantu abaakosebwa muteekeewo ekirango nti buli muntu yenna yakosebwa mu nkuuka jangu teekayo okwemulugunyako newakubadde bagamba nti ye Alien Skin nti bamutendereza nti newakubadde yabadde yenyigira mu fujjo eryo bo balirabanga fujjo just buli yasooka okukola mu nkuuka n'eri bwe naye bamusanyukidde nnyo olw'obutabaako kyakolawo mbu olw'okukuuma embeera ng'eri kaamu nga Palaso alumbye amakaage yalumbira mu kutya kubanga n'abantu abaakubwa mu nkuuka ba defenseless nga tebasobola kwerwanako nabo tebaddiza ne Alien Skin kennyini naye yatya yadduka n'okudduka badduka abasajja be ne badduka ne kennyini ne yeekukuma nga kyalina okukola kuloopa ku poliisi kakati awo ne bamutendereza nnyo olaba kakati munnange nti bano ababiri babagambye babawadde amagezi nti bakole ebintu ebirala ebiri productive ebiri developmental okusinga munnange okubeera mu mbeera ey'okulumbagana etagasa useless beef era ne balabulwa ne sekulwabulwa yenna obutaddamu kubeera nga b'engejinga mu violent activities oba si kyekyo muganda wange
ebinaavaamu tebagenda kubeera nga babyagala, bigenda kubeera regrettable. Okusinziira ku nsonda ezabadde mu kafubo, Captain Mike Mukula ke yawuumyemu omutwe wakati wa Alien Skin ne Palaso, kugambye nti obufubo buno abakafubo tekabadde kamu nti batuule bonna wamu. Wabula gurupu emu yagenzeeyo, kati Alien Skin yagenzeeyo, eyo n'esiibula. Ate neya Palaso nayo negendayo, Palaso ng'alekeddwako maama we ne taata we, nabo ne basiibula, bonna ne baweebwa amateeka wamu ndowooza n'okubeera nti damages ze bayogeddeko ze ezabwa Alien Skin zokka ekwono n'emmotoka z'embu n'ennyumba, naye abantu abaakosebwa mu nkuuka ani agenda okubaliyirira? Ani agenda okubaliyirira? Kuba bannaffe bo beesiimye nti Palaso bwe bagenda okukozinga damages nti bo baakabi nnyo, nti bo gavumenti yeesasulira. Gavumenti yeesasulira. Kakati wensanga nti Mukula mufo ky'okuwa ssente ezo obaolyawo abanaku abali etteeso, abali eyo omusajja wattu abeeri enkuta z'emimwa ne projects, okuteekawo projects ez'amaanyi, bano ne babaleka ne beetikka emisaalaba gyabwe. Palaso bw'aba asasulira ennyumba ze yakoonye n'emmotoka azisasula azigule, naye akimanye nti bannange nyimbidde emyaka nga nsasula ebbanja eddene ennyo, kitegeeza nti amawaggali gajja ku muggo. Alien Skin bamuleetera abantu be yakuba be yakosa, babamuteekeko ogwo yamenya omukono, oba omuntu eyakosebwa bamugambe nti oyo omulaba nti yabadde yalabirira yakola bw'ati, kitegeeza nti ogenda kulabirira famire ye kubala ebbanga bwe liti, ono ogenda muwa ssente bwe ziti, bamusomere mu bulambulukufu, bamugambe nti awo waliwo obukadde 3 bigwa, obukadde 3 bigwa, kitegeeza atandika okukola akimanye nti bannange efujo linakola mu nkuuka. Naye kakati waliwo abantu abali ababonaabona bali mu ku-entertaininga ba hooligans. Alien Skin ne Palaso tebali beetaaga n'okusibwamuuko, babasibe bombi babakwate babatiikiyo, eyo baveeyo nga bayizi, ate badde batandika okusasula ebintu bye baayonoona. Ekyokubadaaninga okuyimba nze sikirabamu nti myezi 6 ababaleke bayimbe, era nsuubira okuba nga ekyo kijja kubeera solo, bajja kubaleka okuyimba, tebajja kujja beefuula ebikiiko, waliwo eggaali bajja ziteekako amateeka, naye nsuubira okuba nga ekyokuyimba bajja kujja bayimbe, naye nga kyalibadde ekituufu ekyalibadde kikolebwa mu kifo ky'okubeera nti muno, kuba kati bw'oba obaganya okuyimba obanga kwegamba oba ate akola ki, naye ekyokuba ne tukusasulira damages nti mu nkuuka kamera zaaliwo, abantu mwenna abaali mu nkuuka nga mwakubibwa eggaali ya Alien Skin, muveeyo muliwa babakuŋŋaanye nga boolaba abantu abakabirayo ku kitebe kya Nuupu, abantu gavumenti bye yabuzaawo ababeera bababanja abantu baabwe buli kaseera ngeri gye bakaabamu. Kati naawo still bwe kirina okuba abantu ne bajja nti nze twakubwa, nze bwe tujja kutegeerera omutima omubi, era Alien Skin akakase nti nakola kino bano daba omuntu gwe twakuba bannanga amannyo gonna gaavaamu. Kati batandika okubeera nga bamusasuza, era mugeekuba endongo kati sasula anti oyimba nnyo. Ne Palaso omugambe yiziyizi emmotoka zizeewo, ne mu nnyumba ze wayonoona, sasula. Naye munnange bino ebikolwa ndowooza bo bamukula mu myaka egy'ekinaana eyo 1980 nabo baali bwe batyo, nga bwe batega zibbomu, bwe bakutega emmotoka bwe bazikuba, bwe batta abantu abali innocent, nabo baali baggunjuzi nga boolabaawo. Kakati awo ndowooza yensonga lwaki okiraba nti bino ebintu nabo babimanyi, baali bwe batyo, ndowooza bibatwalira obudde bungi nnyo, ne bibeera nga biva mu mateeka, kubanga kati wano kino kisukka waliwo abantu abaakubwa, kale oba oliawo beebale kuyambako, kubanga eri entalo zino zaalivuddemu oba oliawo okufa kw'abantu okusingawo, naye baali badde bakozesa mukono gwa kyuma, era n'amateeka ne gakola, ne balema kubeera nga babateera ku ssowaani bati. Kitegeeza nti bw'ofuna ssente oba ofuuse problem solver, naye kati ssente zino zaani sisula nti za Captain Mike Mukula, wabula za gavumenti.
kubanga era bombi abalwana bantu baki bantu ba gavumenti. Kakati awo nga bwe nkugambye tubadde tulinze tulabe ekiddako. Alien Skin yabadde asuubizza nti mulinde ekiddako, Palas alina okulabisibwamu, naye nga mu ddoboozi lye mulimu okukankana, naye ng'asobeddwa ndowooza ngenda kuzzaako kuba oba omaze okulopa ku poliisi ekyo kirala nga ate naye wakaba okulaga nti oli anirule kubanga engombo gy'akozesa ya anirule ate n'ogenda ku poliisi n'oloopa bayasizza egundi zange baba no ssente. Kitegeeza nti guba mukono ku mukono. Kati simanyi ab'eggaali waliwo abantu abamu abantu bamubuzisa amaaso kati nga Haruna Mubiru, Ronald Mayinja, Bebe Cool, abo bonna bali paati ku ggaali eya Alien Skin kubanga babadde bamwenyumirizaamu nnyo era bamuyamba nnyo era baaliyo nnyo mu nkuuka. Kitegeeza byonna ebyapulaaningibwa baabirimu babimanyiiko. Abantu abo Haruna Mubiru, Ronald Mayinja, Bebe Cool, abo era Bebe Cool yatuuka ne ku stage n'atandika okuwaana fango ni fango. Mu kaseera ako ebintu bingi nnyo ebyaliwo kubanga Alien Skin ng'ayingira baali bakipulaninze mu ngeri nnyingi nnyo. Oba oli awo nja kudda emboozi yaffe eyinza okuwanvu ennyo, nja kudda nkiteeke ku mboozi endala eneekwatagana na bino. Ndowooza katukome wano naye ng'ekikulu kya byonna emmotoka bazizzaawo, ennyumba baziripeyaringa. Of course gavumenti egenda teekamu ssente, babawadde obukuumi kubanga nalabye ku nnyumba ya Alien Skin nga amagye military eyiiseeyo. Lwaki mu nkuka tebateekayo magye bwe gatyo okubeera nga tegakkiriza bantu bano okukola ffujjo? Lwaki tebaayiwayo magye? Lwaki? Ani agenda okujjanjaba abantu kyekikulu? Ani agenda okujjanjaba abantu? Waliwo ne Crystal Panda yagaa nti yafiiriddwa miliyoni 5 bw'abanga akakasa nti yazifiiriddwa n'abantu baakubwa. Ani agenda okubaliyirira?